oyo mwana muto muto kunze sisobola kuyomba na ba little sisters ate kibadde kirooto tayogedde mbubi tayogedde nti she's provoking me because she knows exactly the life I'm living. Lamu wangu olumu mbuteeka ku media ne mala ne mbuzayo ne mu privacy. Nsobola okupostinga wensula ate ne mala ne mbijjako ne mbiza mu privacy naye nga nkimanyi mulabyewo. Kyekyo. So it was a dream nga bwayogedde naye takireese era mu bukyamu nga mmwe mwaga naye singa buli n'agamba mumanyi nti kana akasiraani kakaduuka nakaloose. That is not how she said it. She was in a funny way naga mwe baana mwe naloosani anti kaduuka nenkola bwenti ne mukyalira ne nadduse n'emisinde. It was a dream. So togezza kigambo mbola okuba oyagala kaduuka ayombe n'omuwala nedda baana bange nedda singa abadde akyogedde mu bubi teyandikyogedde mu bantu. So ebyo bibeera mu tiimu gundi nze sirina tiimu ya bivumo. Ebivumo ebyange mbirindisa politics